mukyala Alien Skin avuddeyo olunaku olwaleero n'akakasa ensi nti ebyadala Alien Skin ebikolwa byabadde akola ebyekko. Obadde okimanyi omukyala ono agamba katugiyite basement wabula abaddengayo behind the curtains nga bino bigenda maaso nti Alien abakyala babadde aleeta ewaka nga bw'abyogedde oba nga bw'ayagala abyogere. Njagala osooka omulirizemu wabula nkusaba gwe ali mu bufumbo naawe agenda obujoyininga vidiyo eno nkulu nnyo waliwo kyogenda oyigamu olunaku olwaleero. Sooka olyamu sinobangako ssebo baddengayo ssebo nga banzigalira munda ssebo ng'era omukulu tayagalira ddala kamera endabeko tayagala neepostingeko nga banjagala eyo munda ssebo era nga baŋŋamba dda mu kisenge bantu bazze kamera ziizo wezidda mu kisenge mukulu nga yaboggola musenga olina ku TV tewali emboozi ya omukazi yansuulawo nenkwata banange nembatwala mu kyalo wagirabako ssebo nagirabako kuba naliwawo nalimu mu kisenge omwo omukyala Natalia yajja era interview bagikolera awo waka naliwo ssebo bwewamala ogiraba namala ogiraba nali sina kyengenda kaayana naye kuba olwedde ye yali yayogedde dda bwe yayogedde nga sina kyengenda mukolera masagala byakusika muguwa naye mbaddenga yeewaka eyo okumanya nti mbaddengawo babiswankola bikobamanyi bbanga eryo lyonna wanzi yasooka okugjawo ngaoyo omukazi tebannaba yadde n'omumuleetawo abya ba champion good nga wendi ssebo fango nawe yakwatira ennyo nga wendi sente nga mujja wange gwayagala nfumbire emmere agimpa era badde agifumba era abadde nga agifumba ng'omukazi yalaga wali yeefuga nti ye buli kimu yakola ki yakiddukanya. Vidiyo eno mpanvu ekoleddwa omukulu nga Saimo Kawalaata. Musumba wetujjidde olunaku olwaleero nga mukyala Alien Skin ebigambo bye byebyo abantu byawulidde byebamula bye ayogera yateekebwanga mu kisenge nga takkirizibwa kufuluma nga takkirizibwa kwogera nga mukyala Alien Skin ebigambo bye byebyo abantu byawulidde byebamula bye ayogera yateekebwanga mu kisenge nga takkirizibwa kufuluma nga takkirizibwa kwogera teyeefumbira bafumbira mufumbire etteeka lyayita ng'omukyala oli azze. Alien Skin yavaayo n'agamba nti abaana be yabatwala ewa maama oluvannyuma lw'omukyala ono okumuddukako ng'akawogo tewali n'abatwala ekiboga ewa maama era baabeeranga ne jjajja waabwe bwe yakubamu n'agamba abaana bange kabajje basembere kumpi nange wembera era kwe kuleeta ne maama ne batandika okuba nga babeera naye. Essaawa eno omukyala agamba nti abaddewo mu bulamu bwe tanobangako. Alien mu 2023 ng'ali kusanyuka TV yagamba omukyala ono yadduka ng'akasente tewali nempasa omukyala omulala mu process awo n'ayagala okudda okubeera n'abaana be which I accepted n'abeerawo naye nga yaliwo ku lw'abaana nzolede na moving adda on. Abatulaba njagala mumpe comment yammwe kisoboka omukyala agamba abadde abeera mu basement era Alien Skin byonna byadde akola abaddengawo wabula nga takkiriza kumuteeka mu kamera. Kisoboka omuntu okubeera mu kisenge ebbanga eryo lyonna ng'omukyala wabijumiza. Nina omukugu Musumba Hassan Enoch buuza kuba tulaba. Yes, abatulaba mbalamusizaako kansubire muli bulungi abafunye ebizibu basaasira abafunye ebirungi tuyewaliza Katonda. Amiina. Yes, obufumbo butabuse Musumba both sides. Yes, mwenga abarecevinga embeera zino ne mwogera ne ku bantu nawe nga wobiraba naddala ku nsonga eno in particular ogiraba otya? Obufumbo si kintu kyangu naddala ensonga z'abaagalana ebiseera bisinga abantu bwe baawukana buli omu ajuliza munne obubiibwe naddala ebintu ebimuswaza nga sinagenda ku nsonga eno omwaka oguwedde nalabako akatambi ku social media ndowooza baali ku gatale kyanfuusa waliwo omukyala yali yanoba nga yagenda n'akatiriza omusajja nti ngenze gwe oli mwavu tolina makulu omusajja n'agenda nayakuba amavi ku ttaka ne yeegayirira ne bamugoba obwavu bwamugobya mukazi n'amugamba nafunyire musajja munno akusinga ku ssente gwe tolina kyoŋŋamba awo ne yeegayirira namala emyaka nga 3 omusajja atyo nga akyagezaako agezaako kwegayirira ku lw'abaana bambi kakati omusajja yalaba yeegayiridde ekimala ne bigaana n'akola ki n'asala
wawasa kati ng'olwo akozemu kasente akawerawerako n'awasa n'afuna n'omukyala batandika obulamu batandika obulamu famire y'omukyala ndowooza ng'ejja bwe yajja omusajja bamuyita ku poliisi nga naye basobola okuyita ku poliisi ogende essaawa yonna sijja gendayo sijja naggwe kakati sirigendayo naye Musumba omusajja ng'agenda ku poliisi nga famire y'omukyala gyeri nga batandika omwegayirira waliwo yali akulira kooti y'amaka oba nakayonga aba something like that batandika okumugamba abasaidi y'omukazi nga bamwegayirira azza omukazi omusajja nga bagamba nzina mwegayirire mukazi yankuba n'essowaani ku mutwe neyatikira ku mutwe naye era nasigala mwegayirira naye yagaana okudda kati nze mwagala nkoye ntya nawasa n'okuwasa bamugamba kati kyangu nnyo musobola okusowagana naye muno gwe wasookerako yaba mukyalawo waddala naye osobola okufulumya ono then oyingiza ono afulumya ono omupya amunyizenyiza ebiwundu ono akole ki ono ayingira oli n'agamba abalala nga bagamba nti mukyala nkimanyi musobola asisi kale nanafunawo omuteeka asisi bafumbe babiri kati ng'oli gye yaliddukira bikoze eki biremye kati nadda so abo bo babeerawo so obufumbo si kintu kyangu si kintu kyangu naddala erifa ababeera babulabire wabweyo oba emabbali bibeera mu nnyumba tobimanya kati oba ne weewuunya omukyala akugamba bonabona wawulira emboozi ziringa zikolaidinga buli mboozi ya alien ekolaidinga neyani neyomukyala tekwatagana ya alien like tezikwatagana kati so omuntu bwe bulina okusala wani mutuufu kati ate ogambye alien ye yakola story 2023 kati story ya 2023 tevuganyizibwa nene yakati kubanga ayogerera asoba nga alimba oliba abagamba nti yerambu yali mu kisenge omukyala yakola ki yadda yakomawo naye kulwaki kulaba kati ngalaba nfunyeefunyeemukko ku ssente abakyala bangi balekawo abasajja ngalaba takola mu future anti omukyala kiddako no omukyala akubuuza what do you put on table kitego kizibu nnyo kigamba omuti omukyala kati bwosobola kibuuza mukyala wantu kyoteeka ku mmeeza bwe ndiba mufunye tosobola kimubuuza naawe because omusajja kati bw'otandika okugamba omukyala nti kikyateeka ku mmeeza oba obusajja bwa butanfanibwa tosobola mubuuza ateeka ku mmeeza gwateekeddwa omuteera ekintu ku mmeeza otegedde because it's your role to provide though asobola okuyambayambako but it is not her responsibility otegera so ono omukyala kati bw'aba akomyewo kuba omusajja agamba we yakubakubamu kasente ono n'akola ki n'akomawo naye agenda okudda ng'olwo yakola ki yafuna dda omukyalo ebiseera ebisinga we twawukana n'abantu abantu ababa bagenze abayagala yamuvinge on g'osigale mu mbeera embi ng'okola ki ng'oyagga kyekiri kyentera okugamba abantu lwakuba nti abantu bagala kukkiriza Musumba gye buva ne gye bulaga teri ex agenda kukwagaliza kuge mazima jesi abantu babeerimba okutyako ffe abamu tugamba nze kati Katonda aba yankolera nga nnafuna nusu 10 lwe lwange abo ffe batini naye abasinga tagenda kukwagaliza bayagala oboneebone nakisekusibo kinyirira kati era abeera akeberaku ku social media sibu akyaliyo obayagala afufi ositegeera nti so omuntu ayawukana n'oli aba ayagala abeeratasuubira muntu ina kuddamu kufuna muntu mulala tasuubira muntu ono kufuna muntu mulala asuubira bulamu bw'okubusirande waliwo eyaŋŋamba tolifuna muntu ŋŋanzi neŋŋamba bakuzaalayo n'abalala nga yali akwagala nga kati bambi kyali mukwano gwange kati yamanya nti wafuna amusinga giteeka ku sitasi agirabe yagamba tolifuna mulala alinga ye kati yategeera nti wafuna amusinga oba anti era nkyali mu kugatta mbeera kati okyali mu kugatta mbeera kyagatta mbeera esaala ze zikyatuukiridde okyalembedde okufuna amusinga naye nabazeewo bayinza obutenkana yonna gyali mutumidde wabanga era ne vidiyo yajja ne kati ttaano wange naye mwana oba yali ategeeza ki ekyo yategeeza nti olifuna amusinga nawe era nkyaliwo
so kati abantu babeeringa yemwayawukana naye ng'akutundako bw'alabanga ogenda onyirira ogenda ofuna ku bulamu ng'anyiiga okitegeera twalaba oli mu America omukyala yagenda ne bayawukana n'omusajja omukazi n'asaba divorce ne bayawukana ne batwala ne ssente manyi bawusoleza ogabana biki so tuzaba amala ofunamu ku kasente musajja watu n'ayiye n'afuna obulamu obulala n'agezaako kuyiya bwe yawasa omukazi najje n'akuba omukazi amasasi omusajja n'amutta like n'agenda mu kooti ng'ekimunyiza kiri kimu lwaki yawasizza kikira kano gye yagenda naye yafumbirwa nekyamuluma nnyo oli gwe yalekawo ng'akoze eki yes so kati omukyala wono womuwulire ekimuluma agamba ayitamukkiriza kumupositinga like yali akoye okufiira mu ggalale naye ate ayagala kuva mu ggalale mukazi kiyinza omuwagirawo no oyagala kuviira mu ggalale naye kati siggwaliwo kuba tegamba kati nagenda nenzira ogenda okudda musajja nga yakola ki nga yamuvinga da on naye waaba yali generous enough okugamba kale kobasajja bangi sebo bw'omuwawukana n'ogenda tafaayo gwamanyi ogenda osula naye waaba yasobola okukkiriza naga kale kulw'abaana kankuwakazigo jangu webake aba akoze abagezeza Alien Skinny agamba waliwo abamulwana nakyo tokisobola kibulinga out everything is possible ensi yobwetyo like buli omu alina abamulwana naawe olina abakulwana banjagaza kiza omuntu seeri anti gwe wemanyi tewali muntu atalina bamulwanyisa otegera olaba n'omwana ali mu lubuto bamulwanyisa ne banoga maama we afune miscarriage omukyalo ono emboozi eno esobola okubeera valid because abamu bagiraba nga manipulation abamu bagamba kati nga gwe wekipuutinze nti bonna basobola okubeera nga balimba oba omu eyasooka otubuli asobola okubeera nga ali right era n'omukomeza agamba nti everything is possible omukyala n'abakyala nakakolangirira omusajja nga bimaze bonna emyaka nga 9-10 mu bufumbo nga n'abaana balina atako mulangira wali tokola ki kyekyo kyennyini bakitegedde naye ng'abadde ngawo ebbanga naye ng'abadde emyaka 10-12 n'abaana nno abamuwesanga nga balina so anoonya ekintu kyagenda okukuswaza waba yadduse gwolowooza lwaki yadduse waba yadduse jjo lwaki yaddukidde ku media lwaki teyaddukidde ku poliisi anti tata we yagamba nti poliisi omusajja nantakwatwako then ebyo byonna bikola ki bakugamba esitole z'abaagalana bwoba oziyingiramu obajjuka tewaliyo nga beekwana tewaliyo nga beeyagala mu bwavu bwabwe so bwoba okomentinga oba mwegendereza kubanga bw'ogamba leero nti Alien mukyamu n'ogumusalira n'ogamba mukyamu nyo yasuddewo omukazi yakoze atya enkya bwe kijja nga Alien ye mutuufu because it is very possible kati ng'okola otya ng'okola vidiyo endala nga omwetondera tetuwithdrawinga naawe okitegere kati enkya bw'ogamba nti Alien mutuufu nkya ne bujja ng'omukyala ye mutuufu nnyo abadde acunyizibwa abadde abonyaabonyezebwa era yadduse yakoze atya okyogerako toyinza kugamba kyensi kati omukyala amazima gazze nti omukyala ye mutuufu so kyaba ensonga woba ozoogerako zino ozoogerako in general ng'oyogerera ku families but in general naye nga togizirolinze down kuba n'abantu kubanga kati bw'ogizirolinga down kuba n'abantu ali nagenda kugamba ensonga ye n'omukyala akugamba ensonga nga buli omu alinga omutuufu buli omu asoba omutuufu so omusajja superstar omukyala enfaanana ye ffena tukkiriza abakuvayo mu kamera ensi yandigambe kibanda akoze atya jjukira emabegako waliwo omu yakolako interview naye nambuuza byeyambuuza bya bufumbo nambuuza ku muyimbi omu nagamba naye kati abavubuka bagamba bagamba mbaka ensonga zinamunyumira kati ogwo omwaka jjukira waliwo yavaayo ng'alina omukyala ng'alina omuyimbi omulala gwe yali ayagala ng'agamba era ali lubuto mukyala neyijjayo neteeka mu kamera ndi lubuto lwa muyimbi olwo olwavaamu omuyimbi omutegedde kati omukyala kyeyafunamu yakifuna nti yali ayagala kumanyika yakola ki yamanyikibwa kaakati naye ate ogenda okwekenneenya
nti omukyalo oyo eyavaayo n'agamba nze ni mukyala wa gundi kira n'olubuto kindi bye ebifaananyi bifuluma alina abayimbi abalala bali mu kudeetinga bali mu outing kati n'ogamba kiki so abantu abatamu babeera bakolerera kukulabwa tubalaba kuva ne mu masomero abakyala kiri mu butonde baagala nnyo basereebu abantu abalina ku masannyalaze baagala nnyo basambi b'omupiira bafutubola abayimbi excitement osoogera n'omukyala wo mu masanyu kuba nze sigagenda munebu simanyi ngenda nzekka kokololewo kakati omukyala n'avawa asobola okuleka ku mmeeza n'agenda n'azinga n'omuyimbi eri waggulu ku kituuti nze nkulekawo kati musubaze nkuli id woman talina kuba ku social media ng'olina essimu ogerako kataka tiktok okola challenge buli wooteeka famire yo mu limelight okateeka my blood buli wooteeka famire yo mu limelight oba expose nze eri abalabe bo buli muntu ategeera weakness yo kyoba abacelebrities bonna abasinga badira famiri zaabwe ne bazijja mu mawulire abamu abategeera abasinga abategeera naye waliyo kati abatategeera nga baagala butaala but bona abacelebrities abasinga ogenda okulaba ate n'omwana abaana baabwe tebateekana muki namawulire okitegeera singa ojjukirako story za example z'abayimbi abamu nza obutayagala kumashoninga amannya kitegeera nga abaana be ababika mask balemera bamubantu nga bafuluma amannya kati nyinza okubuuza mukyala wa Michael Jackson gwe yazaalamu oli omwana gwe baali batitire nnyo so omumanyi niyaddira famire kubanga yalina ye ng'omuntu abalabe be so it is not good if you're in public eye kati kyaba mama woyo omuyimbi gwobadde ogamba ani ono mukyala we yakoze alien mwana mama we naye abeera ku buzibu kubanga kati kulwoteeka maama wo mu limelight nobeera ng'omutambulizaako amawulire balabe bo tebasobola kwagala maama wo bamanya weakness yo okitegera kati abaana bo bateeka mu limelight balabe b'abaana bo balabe bo babeera balabe b'abaana bo because kati kyenabadde njogera somewhere nga omukyala kubanga bwe yavaayo n'akaba nga agamba nti ayagala alien skin amulabirire amudesign access ku baana be negamba nti that will be a risk move for alien skin ku balabe bonna be yecreating the with honest opinion ffenna tukimanyi kiba kyabulabe nnyo abaana bo butabeera kumpi naye nti omukyalo ono yonna gy'anaabeera bajja bamanya because abaana baza bateeka mu kamera ensi bamanyi kati waabanga tebali kumpi it is riskier than anything kyayinza okulowooza kukisinga n'obulamu bwe so balina kubeera kumpi naye omuntu olwamanya bw'aba yagala kukosa waakwata tubala abaana bo olina bateeka wabweru wa kamera mukyala wo alina beera out completely but they don't understand no kati wo mukyala wo omugamba nti njagala obeere out completely out of the picture yayagala abeeremu okumwanju kubanga ensi erina okulaga nedda ensi erina okumulaba nti ye mukyala wa serebu tekisoboka ayagala bifaananyi ayagala mubeere ku photoshoot ku bulamu bwe yali mutuufu emirundi 10 omukazi oyo mukuumira emabega maama w'abaana bw'aba bakuba bino ebya basement emboozi wekyukira bwe bigira ebikyamu tutagamba so emboozi bwebanga ntuufu aba mukyamu alien mukyamu singa omukazi abanga yali amukuumira mu kisenge kati awo kyatubirekera ki balina kugenda ku kooti y'amaka naye oli bamuyita top 10 unruly no mafia boss no like kibanda no tewali muntu ali waggulu w'amateeka kooti y'amaka eyita n'etuula okitegeera etuuza abantu mwenga mmwe but omukazi ono mu mboozi ze siraba nga she has the capacity okulabirira bano abaana wano kikolebwa kitya omusajja alina kulowalinga ego bwe tuba twogera ku bazadde ku by'okuzaala biki omuzadde tomutuulira na busobozi busobola kulabirira mwana enjovu teremererwa amasanga gaayo kitegeera baana bangi enkyale tumulabe no baana bangi maama ng'asazeewo anti maama ali mukusabirako obuyambi talemererwa kati kankubuulire omukazi asobola okusaba obuyambi n'obumumma n'aguma n'apambana n'abeera n'omwana ne babeera successful kiki ekintu abakazi kye balina
bw'asalawo okulwana alwana masajja abakyala abo balaba nti bali weak species obalaba babeeraawo obalaba bali weak naye omukyala bw'asalawo alabire omwana we kanebe kiba kutunga bulamu bwe naye kuba kufa afa alwana olaba n'enkoko zennyini enkoko efaayo nnyo ku bwana bwayo kati kiki nakyo mu bakyala oli ne waazaala nga mwana muto nga muwala wa myaka 12 13 naturally mu ye embala y'amaama ebeera triggered asobola okulabirira omwana alwana amasajja ye waakiri alemererwa okulya example ennungi Musumba be baana oba be bawala abazaalidde ku makubo bano abeetuyita ab'ekalamoja bali ku street era otero balaba ne bubebi bwabwe abasinga ku mugongo kitegeeza nti ekikyogera kibeera kituuka 100%. Bamaama Musumba, as we wind up this whole thing, because ensonga tujja kudda nga tuzoogerako bbanga lyonna wabula mwenga Banadini, how best can you advise abantu abali mu bufumbo abantu ababuyingiramu biki balina okwewala a quick one? Yes, bw'oba onaayingira obufumbo kirungi nnyo okumanya omuntu gw'ogenda naye nga tonnaba nagamba nti love nabwe nagamba nti ebiseera ebisinga abantu abakikoze mu bulamu tebawasa because of love. Kubanga wawasa because of love ogenda gwa mu nsolo kubeefa kati walina obeerawo ekintu ekisukkuluma omukwano omuntu mwagala era nkya simwagala ng'omuntu omutegedde ng'akutegedde nga yewuwo kubanga ye muntu gw'ogenda okuwangaala naye tosa kubeera na muntu ng'akutuntuza olw'okuba omwagala n'osigala enkya wakwatira akasono akutunga so walina obeerawo ebintu ebikolaki ebisukka kwagala nga mmwe abaagalana mwe bagamba omukwano gwa babiri naye mufubanga nnyo okubeerako ne third party eddoboozi eryokusatu senta entabiro ya byonna buli omu jjaddukira obuddukiro bwabwe singa mufunye obuzibu ono asobola oloopereewo ono asobola oloopereewo ono mwena ng'ono asobola obbatuuza ng'era mwena mumuwuliramu emirembe nga mumwesiga kati oyo omuntu owookusatu yakuuma obufumbo si mwe ababiri kuba mwe ababiri anytime mugenda kwekyaba oba ekitegeeza obeera n'omuntu buli kanaku ate osa n'akutama naye ono omuntu owookusatu yabakuuba mwenna nti bw'owulira ng'oyagala ng'oggwamu amaanyi yaddamu n'akoleza omuliro bwe mutufuna obutakkaanya yabatuuza n'abakumaakuma okitegeera kyovulaba mu Buganda ebizibu bya families tebatera baddukira wasenga nti waliwo ebimu y'omukyala singa mufunamu obuzibu buddukira wasenga kubanga ebimu biyinza okwesitaza okugamba maama ne mulina obeera n'omuntu oyo oba musumba for example mukyala wo aba mukatuliki ani abatwala abalina kuba father ngamba like omukyala wo aba tugeze ali mu oli ebibiina ebigatta abakyala abafumbo ani abatwala ngaabo era omumanyi bw'ova ku oyo omanyi father abamanyi eyabagatta kyala yomba mwagala kwawukana bakatuliki bagamba musooke muddeyo kewaani ewa father yina asooka akola kyabatuuza yes so muba n'abantu amaloboozi g'abazadde makulu enju mwowasa enju mwojja omukyala nkulu waliwo ebintu tubuusa amaaso naye bikulu enju oba ennyumba mwojja omuntu gw'oyagala okubeera naye esalawo kinene nnyo oba obufumbo bwogenda obeera naye buli successful oba not bwewasa mu nju nga mulimu ababbi kirizagaana mikisa mingi osobola naawe okutwala akakasaayi obusamize ebikibi owasanju so waliwo ebintu bingi byetulina okukola ki okuteekako essira omukyala musabe oba omwami musabe atya Katonda omanyi omuntu atatya Katonda tasobola kukwagala kati omuntu gw'oteekeddwa okuteeka waliwo omuntu akkiririza mu buwangwa
Aina kyatya. Asobola nze ebintu byawe kati nze kyemmanyi. Omuntu ayina empisa ya Katonda ng'amanyi Katonda asija asobola okukwamba. Olaba omuntu alemererwa okwagala Katonda eyamutonda omusuubirako akkiririza mu bajjajja be bamukoledde byonna mpaka w'omusangidde. Tayagala Katonda. Akkiririza mu buwangwa abajjajja bamukoledde Musumba va mu bya Katonda. Nedda. Tasobola kwagala. Enkya Lubaale bw'amugamba akuweeyo. Kuba Katonda ate tagenda kumugamba nti mumpa oyo. Ategera. Omuntu agenda n'asala embuzi. Bajjajja basabye baagala kunywa ku musaayi. Niba n'abawa enkoko. N'abawa embuzi. Yes sebo. N'abawa endiga. It is okay. N'abawa enjiibwa. Yes sebo. Enkya bagenda musaba omwana. Tebajja musaba Musumba. Ati nkubuulira. Baagala kasaayi. Bagenda kusaba omwana. Buve ku mwana bamusabe ggwe. Oh my God. Sina kindi. Bagaye bajjajja baagala kudukira mwana gw'ozadde. Ozalemu ekiwongwa. Ozale omwana ng'alinga zombi. Ate kati bw'ayagala okwagala musamize. Akkiririza mu buwangwa. African Traditional Society jakkiririzaamu eyo. Ekirosulenga okugumuka oba oyogera ne munno ebambi oli otya. Si yaliwo. Ono si yaliwo. Petro akyadde. Lero oyogera naffe. Musumba abantu bakkiririza mu buwangwa ngenda kutusaayo bakuvume. No. Olinga agamba tebabawasa tebafumbirwa. No, avuma akole ki? Avume. Naye wandowooza ye. Bwate wabalowooza. Wabalowooza. Ate namulemu n'abatalowooza. No, bwate wabalowooza. Kati oli bw'ateekayo kati olaba ebigambo ebitufuluma mu biraga nnyo bye tukulira. Biraga nnyo bye tukulira gye twava, famire zaffe biki. So oli wawemula ng'omanya Yesu bantu bazadde be tebakola ki tebamubuulirira ebigambo bati tebabyogera mu bantu. Bawemula abaana bawemula. Abawemula bale baagala kuvuma nti baagala kuvuma. Anti bakimanyi nti kasita akola ki awemula akuwemula genda omukebereko. Bw'omukeberako kitegeeza akawunti y'abantu bagikebera. Nga waakadduka. Againinga ki? Ewaka anti ye bwalowooza ati katomanyi nti TikTok werabanga abantu bangi bajja nnyo ku sayiti yo ewakadduka. Kale baba ayagala kuba gikogendagendayo aba ono omuntu afaanana atya ampemudde bwati. Kumbe gwomuwaki. Nali mbakebera naye kati kyabakebera. Singa buli muntu labayo. Singa buli muntu akuvuma omwanukula. Singa otambula okwate kuba ove Entebbe tugeze ove mpozi saidi. Ntebbe. Ngodda ekayunga. Ogenda Mpigi. Buli mbwa yonna nekugogolera ng'ogigira ng'ogikyukira. Tosobola kutuuka. So Musumba nga tumaliza kigambo kimu bibiri bisatu. Advice kijowa alien skin. Mu biseera bino byayogedde byonna. Mu kaseera kano nze amagezi gensobola okumuwa. Ninzo basinze mutuufu okumuwa amagezi gwawe. Ne waliyo alien skin ate omulala. Waliyo omuntu ali mu position omulala. Sinza okugamba. Bw'obanga gwe ali ku mazima. Yimirira ku mazima go. Stick to that. Era amazima go galwanirire. Bwe gabanga nga wakolamu ensobi osobola ogikola ki? Osobola ogicorrectinga. You can correct that mistake. Naye obanga gwe mutuufu, stick to your truth. Abalala ne batakukkiririzaamu kasita obanga gwe mutuufu, lwanirira amazima go. Sigala ku ekyo. Abalala ne batakukkiririzaamu, kyaddaaki amazima gakola ki? Galivaayo galiwangula. Kale tetusobola kusukawo olunaku lwaliro. Bampita Hands mbadde ne Musumba Asana Enoch okuva wano enajja Nankumbi kumpi ne ofiisi za FDC. Era osobola okwekinga out bwagala okusabira n'enteekateeka endala nnyingi nnyo. Katugenda mweyongezamu updates nnyingi nnyo bingi nnyo byasobola okubanga atuyigiriza away from what ekitiibwa kye eky'obusumba ne message Mukama Katonda gye yamusindika okubanga buliriza. Bampita Hands kankomye wano olunaku lwaliro.